sebo nsanyise okukulaba the veteran buza science okulaba ko sebo nange sebo oli musajja abantu tebamanyi nti bwava ku beat go wanzirira nze naddawo awo kituufu nange nenkalakatawo emyaka 10 wakalakatawo 10 handi nagendawo 211 kisigeze gwe wansinga kubanga nze nagendawo 2:5 nenvaawo 2:12 2:12 kubanga lwava mu kalulu akankumi 2:11 nenkolawo ebbanga doza lya mwaka gumu nenvaawo weerabidde zaali 2:11 kuba nange wenjoyiningira awo eyo mu gw'omukaaga kitegeze nze nakolawo emyaka nga 6 wa 2:5 paka 2:11 myaka nga 6 wakola mitono nze nakolawo myaka 10 wakola ekintu wakiyoola kuba 2:20 nze nvaawo 2:22 kitegeeza nakola emyaka wakola emyaka mingi okay sooka obuuze ku batulaba balamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mwebale gye mutuusaako engalo sooka kwa byonna nsaasira mwenna abalwadde abalina abalwadde abayita mu kusoomozebwa okutali kumu katusabe Katonda embeera gye bayiseemu nze John Makasega wanga bulijjo John Makasega wangi sebo kulikayo mu ggwanga erya Amerika navaayo mu programu gye twakola juzi yayamba abantu bangi nnyo era bangi ne babeera basanyufu okufa obufi ne bagamba nti John Makasega ebintu byonna byayogera bituufu beebale kusiima talina kyalimbamu n'ekimu naye ne bagamba nti bw'ogenda ne professional yo mu Amerika tosobola kubonaabona ng'omuntu agenze nga muyiribi mbu abayiribi be batera okufuna ebizibu ebyo bye watuukako twagala otubuulire olugendo lwo mu Amerika lwatambula lutya okusooka kwa byonna abantu abali mu mawanga g'ebweru abantu be muba munyumya nabo mubabuulire ekituufu abantu kintu kimubuulire ng'omubuulira reality leka kukoonako bukoonya awo nti wejja ne profession yo okola bukozi ebyo tebakulya ssente zo ebyo kati bye biboozi bye ŋŋamba abantu muleme kuddeeyo kuwa abantu hope etaliiyo omuntu n'omulimba n'amala otuuka ku ground n'asanga ng'ate bintu birala kuba omuntu agamba jangu ne profession yo kale kati njagala ali kunambuulire oba nti ovaano ng'oli dokita n'otuuka mu Amerika n'osaba omulimu ati nze simanyi nze andi abo abaabikugamba kyenkugamba abantu bayiga okugamba abantu reality tosobola kuva wano n'ogenda mu Amerika ng'oli dokita oba ng'oli nnaasi n'okeera enkya n'osaba omulimu pakuba obwa dokita kudiiru ki osooka kugenda mu training endala kati bw'ovaano ng'oli dokita kankugereze kankubulira amazima muleme kulimbalimba bantu bw'otuuka wali ne bw'oba oli dokita kati kankugereze ku ekyo bw'otuuka wali tosobola kukeera ku makya n'osaba mulimu ku ddwaliro kiki ekikulemesa ky'olina okusookera olina okuddayo n'osoma bakuzzaayo n'osoma oyinza obutaddayo ku basics ezitandikirwako naye obaako wootandikira naye tokkirizibwa kujjanjaba muntu era olina kudda ku ssomero ekitono ennyo ojja kuddamu osoma emyaka ebiri ate bw'otandika okusoma okutandika okukuwa omukisa okujjanjaba osobola waliwo ekiseera kye batuukako ne bakuwa nti kati kola ki olutandika okujjanjaba but under a supervision of a US doctor, US trained doctor. Okitegeera bulungi so tofubutuka eno nti nze ndi dokita ngenda kutuuka eri nkola ki otandikirawo okujjanjaba abantu ebyo ebiboozi bye munyumiza abantu abali eno ye bambi n'ava eno n'alowooza nti bw'ayagala bwakola ki bw'akyagala bwe kiri n'atuuka eri ate oluba okutuuka n'omubuulira amazima lwaki oba tiwagamubuulirira eno okitegeera myaka 2 ng'osoma kati bw'otuukawo n'osomayo ekiseera nga balyoka batandika okukuwa omulimu naye ng'ova ku ssomero naye ng'ate ojjanjaba under supervision of a US trained doctor okusobola okujjanjaba nga bo bwe baagala okujjanjaba ki okujjanjaba abantu tosobola kuva wano ng'osomye lo nti nze ndi looya nvudde mu Uganda ngenze mu Amerika ngenda kukola amateeka leka kunyumya biboozi byakulimba bantu novaano ng'olirwa n'ogamba nti nze bw'otuuka mu Amerika n'otasoma n'ogamba nti nze ntuuse kusoma njagala kwoza misango tosobola ekyo bakulya olina okuddayo ate n'osomera ddala okitegeera kubanga curriculum yaabwe endala nnyo birala nnyo the way they interpret the law is totally different from us n'amateeka gaabwe malala n'agawano malala engeri gye bakwatamu ebintu
fisiwe tubikwata so omuntu kuva eno najja ensobi gye bakola abantu nga balimbalimba abantu namugamba tekiriyo tovaano na profession yo munze ndi marketeer ndi nasoma marketing notuuka mu America nokera mu company nze ngenze kusoma bwaki ngenza kunoonya mulimo ero jakola interview ogigwe bo baagala okola ekintu okusinzira ku nteekateeka yaabwe ate oba kati kankugereze okumanya bali abantu balala state zonna 50 mu America zonna zirina amateeka ganjawulo buli state erina gaayo buli state erina amateeka gaayo vaawo kati olaba nti ebisiyaga waliyo state ezikkiriza ebisiyaga waliyo zitabikkiriza kiki state ezikkiriza ebisiyaga gye ziri waliyo ezitakkiriza ki bisiyaga kati gwe ngamba bikibanga ku ekyo kyokka waliwo state ekkiriza omusango ogwa kalabba nga basobola okuwanika ngenda tezikkiriza kalabba yo yennyini eryawo kati for example oyinza n'okuva tugezenga kati nze okuva okugenda mu Washington nava mu state gye bayita Iowa naye nga tosobola kujja n'osoma kakoosi ak'okulabirira abakadde mu Iowa n'okaleeta ate mu Washington ne kakola kate kakola era bo bajja kugamba ffe Washington twagala ki osoma akaffe wano akahomunansi aka caregiving okitegeera kati wobanga balina ebintu ebyo bityo kati goveno ndi navudde eno Kampala nasomye bwa lawyer mungende mu America nti mpoza misango kyovola abantu baveno olwokuba nti bantu bababikka nnyo bbula nabanga tamanyina tebababuulira mazima ne baga nti yava wano lawyer ali eri kati nti munnaye gyali eri mutabani wakola kinti lawyer ali mu America ayolanjole naye nga tamanyi mulimu gwakola naye nga ali eri ali mu bakadde ng'alongosa bakadde kiki kati bwe biti ebintu bye bajja wano ne balimbalimba abantu omuntu n'abeera eno e Uganda ayogera nabo naye bayogera nabo tebamubuulira reality kati oli najja n'agamba for example nti eno bw'ovuga loole zifuna which is okay era osobola okukola ki okufunamu ssente kubeera n'abazifunamu bakola ki gye bali naye oli n'akugamba nti nze ngenda kuvuga ki nti nze nvuga truck jangu ojja kukola ki ojja kuvuga motoka jangu ovuga truck no papala omanyi omuntu bwakugamba ekintu okyamuka nnyo omuntu ali eno ali ebweru bwamugamba ekintu akyamuka n'akugamba kwezi jangu ojja kuvuga loole nze nfuna bwe nti atakubeera na sente zaafuna agamba sente nzifuna kati kwezi ng'okyamuka ng'otunda poloti ng'otunda ennyumba okitegeera n'ogenda mu Skypins n'owaayo ne bakubba eyo n'egenda n'okwata ewalala eyo n'ogenda n'owaayo sente n'owaayo 10 n'owaayo mmekano odduka genda kuvuga ki motoka kuvuga tuleera oba kuvuga truck zuba zita truck kati bw'otuuka eyo Katonda bw'akuyamba n'ofuna ekituufu n'akwatirako ne visa n'okola ki n'ogifuna nga zikuyingiza America olutonyayo bweti bepaba n'alyoka akugirayo details yatakugamba ng'oli eno zaatakubuulira mu kusooka naye nga ekyo kankunnyonnyoleko katono iyo nabye boogerako nze sijja kunyumya kyesimanyi nze nja kunyumya kyenkola ki kyomanyi kuba nze nalina mukwano gwange ng'agivuga tuleera owulira era wenfuna ne ku mukisa oguvuga ki tuleera nga bwe nagamba nze nagivugako mayiro 3 mayiro 4 5 ate obwo butono kuze bavuga bavuga mayiro 10,000 naye ng'obudde bw'ekiro agimpamu nangamba kola ki vuga omuntu amanyi emmotoka takola ki kuba emmotoka ngivugidde emyaka n'emyaka nenjivuganga ebbanga mbudde bw'ekiro ne mugenda ne muno n'ebintu temukomawo naye nakinoonyerezaako ye yennyini yasooka n'abimbuuliranga okutraininga obutraininzi yokka okumalayo bwe bye baagala tuleera osooka n'agenda mu ssomero n'osoma theory kiki n'ogenda n'osoma theory okuvuga truck eyo osooka n'ogenda n'osoma theory n'ogenda nga kiyinza okutwalira emyezi 3 okumalayo koosi eyo ya theory yokka kuvuga truck n'okutraininga ogivuga ng'osobola ogenda ku mulimu ne bakugamba kola interview oba oyagala kuvuga trailer kati ate bw'ovaawo ate nkunnyonnyola process y'okugiyiga oli by'ataakugambirawo
ogenda okwewandiisa process okulaba nga tuleera kati ogize sente zosasula zokka obeera mu kanaana akadoola okuzisasula okusasula okuvuga truck eyo nti njagala kuyiga okuvuga tuleera mu ssomero kitone nnyo kanaana akadoola kati bwemba nava kuno nga sizirina andi kati byenkugambye kati olwo kijja kukwetaagisa osooka ogendeko mu bakadde osooka oyingireko mu bakadde eri osooke olyoka okinnyonnyoke kati omala okinnyonnyokera eyo okuŋŋaanye olyoka ofacilitating eki okusoma kino kati ate mu bakadde obuzibu obuliwo mu America tebasobola kukuwa mulimu nga tolina ki nga tolina funa work permit. Yes. Kati awo working under the table kiyingiriramu okolera under the table kwe kugenda nga n'okola ku mulimu aiza nga okolera mu linnya lya muntu onfuna nkufuna okolera mu linnya lya muntu mulala bwe bayita obugatto lo yakube simu nagamba wenayo ayina ku bugatto awo ngomanya nti kukolera mu linnya lya muntu ogenda kukolera mu linnya lya muntu era ekyo nange mwenatandikira omukwano gwe gwenkugambye Isaac. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kutraining ogivuga ng'osobola ogenda ku mulimu ne bakugamba kola interview oba oyagala kuvuga trailer. Kati ate bw'ovaawo ate nkunnyonnyola process y'okugiyiga oli by'ataakugambirawo ogenda okwewandiisa process okulaba nga tuleera kati ogiyize sente zosasula zokka obeera mu kanaana akadoola okuzisasula okusasula okuvuga truck eyo nti njagala kuyiga okuvuga tuleera mu ssomero kitone nnyo kanaana akadoola kati bwemba nava kuno nga sizirina andi kati byenkugambye kati olwo kijja kukwetaagisa osooka ogendeko mu bakadde osooka oyingireko mu bakadde eri osooke olyoka okinnyonnyoke kati omala okinnyonnyokera eyo okuŋŋaanye olyoka ofacilitating eki okusoma kino kati ate mu bakadde obuzibu obuliwo mu America tebasobola kukuwa mulimu nga tolina ki nga tolina funa work permit. Yes. Kati awo working under the table kiyingiriramu okolera under the table kwe kugenda nga n'okola ku mulimu aiza nga okolera mu linnya lya muntu onfuna nkufuna okolera mu linnya lya muntu mulala bwe bayita obugatto lo yakube simu nagamba wenayo ayina ku bugatto awo ngomanya nti kukolera mu linnya lya muntu ogenda kukolera mu linnya lya muntu era ekyo nange mwenatandikira omukwano gwe gwenkugambye Isaac. Yanasooka nenkolera ku bugatto bwe nga musajja mulungi nnyo era ye muntu mwagala nnyo Isaac nga weeyita Isaac era nze nga ku mulimu bampitaani Isaac. Kati lumu obuzibu bwajjira boosi wange agenda mpita Isaac nze no nyimiridde wano nina gwendi naye wano tulina bye tusetinga byetukwala Isaac erinnya nali erabidde Isaac kati gwe nali nkola naye bali bamida Millage kwava yali muddugavu mu America kyava yali driver nga nze muyambako nga nze ndinga tani boy nga tudelivalinga bintu eyo giwagamba gye nasooka mu mbaawe kwetika embaawo n'enzigi na biki n'ebirala Mukama Katonda nga bw'osanga engeri gye tukolamu n'omala ondaba nga waliwo ankuteeka vidiyo nga tukola okuba n'essimu n'ogamba kankuweereze ku ssente wonna nga byewalabanga mundeeba ng'abajjuwa kandi bafotogana nabyo nga mu America byokola bayinza okuwa oluggi zine patio doors oba zita patio doors zine ezisliding enzigi ezo luggi luva kuno n'eri nga mulina dustra biri gwe ne driver wo mwe muzitikkako naye nga luzitowa byenkana ki aliwo munnange omuzungu naye yali yakola nagwo ogwo mulimu yagwa na luwone n'umutema Katonda wange kaakati omuzungu nampita bali bamita na tad nampita Isaac nze nga sibiriiko Isaac ono kwe kunkoona kunanga Isaac they're calling you nenkyuka
nenekaza muzungu nambuuza mbadde nkuyita nga towulira namugamba sorry I had a problem you know I have issues with my home with my family so I was so much occupied nemubuzaabuza kati wemugambako nagamba okay amanyi abazungu baconsideringa nnyo family nagamba fine okay you be fine nalyoka ngamba kinali njagala naye ngeri nyali alikoze eki ligenze kati obugatto obwo bakola ki abantu bakimanya abali e Bulaaya obugatto kolera mu linnya ly'omuntu omanyi abazungu abo okujjaho nga batadde mu fingerprints naye nga tebakozesa fingerprints tebatuwawula osobola okutwalayo kati nze okuwaayo okukolera mu bugatto bwoyo nagenda na social security number ye ne passport ye nga te ye mu America balabanga abafaanagana era olwagira abafotokopinga passport ye ne bateeka mu bitabo wali nentandika nenkola ne social security number ye era nga n'omusaala guyita ku akawunti ye okitegeera kati ebizibu byonna birimu n'ebizibu omuntu omusaala guyinza okuyita ku akawunti ye ate n'otagufuna nga naye alina ebizibu oba n'azifuna n'asooka azigesa ebyo n'agamba akasente nno kazze ku akawunti yo naye badde ninawe obuzibu naye ngenda kufuna tofa ngenda kuwa okitegeera n'asooka azikozesa naye kati Isaac ali mukwano gwange nnyo omuntu musajja mulungi nnyo talina kiyakola ki era sente zajjanga bulungi nnyo n'ankubira n'agamba ow'ekitiibwa watu bw'ayogera mukwano gwange Munnayuganda ow'ekitiibwa abakulu bataddeko akasente kaffe n'agamba okay naye nja bw'oba obadde okwetaaga ngenda kukulaba akawungezi nga nzize kubanga nali mbeera wuwe nga gy'osula nga wembeera ate awo wuwe saali chairman saali ssentebe saasulako mu ntebe wuwe nasanga yayinawo ekisenge mwe nsobola okwebaka naye ng'osasula woyo saasasulako yadde 10 nga yali mukwano gunnyo era ye yaŋŋamba tokola naŋŋamba maaka saagala okwate ku ssente yo neegi n'emu bw'olimala okwetereeza nga kati nga omaze okufuna ebikola waka pamiti biki ebyo byonna ojja kuba waddembe ogenda weetengerere naye for now togula na mmere tokola ki ngoyo yali munywanyiwo nnyo anti kyenkugambe nti Isaac yali wanjawulo nnyo era bambi musajja mulungi nnyo is so good kakati kati emirundi egisinga obungi kwezi bw'ovaawo bw'oba tokoledde mu bugatto obwo bw'oba togenze mu bugatto obwo kuba abamu tebabyagala abamu babigaana abalala ate babisasuza bannaabwe ssente nnyingi okolera mu bugatto bwe kolera mu mannya ge era abali e Boston bakimanyi wali bannayuganda abangi obugatto obwo babutegeera kati oli bwe kirwa kiganye olwo omuntu waagenderako mu bakadde kubanga babakadde tewali kuboola kubanga 9 ku 10 abantu abava wano bakola mu bakadde kiki 90% ey'abaddugavu not even Uganda only naye 95% ey'abaddugavu bagenda mu America bateekwa okukolako mu bakadde abakadde bangi nnyo okutuuka ku ekyo andi ekisinga emirimu gy'abakadde okubeerawo abasinga okuteekawo ennyumba ezo ez'abakadde ze bayita family home adult family home oba group homes baddugavu bangi batandikawo bizinensi eyo ne bakola ennyumba nga bwolaba eyo neetuuka ku standard kuba balina standard zaabyo nga bwe zirina okuba nti awo mutera kubeeramu abantu 6 bwe basukka 6 ku nnyumba emu olusula kyo kiba kigenza ate mu facilities ziri ennene ziri yandibadde ng'eddwaliro facility gyebiri eyo naye mubaamu abantu abazibu ennyo ate mu facility timukoleka awo tujja kutuukawo kaakati kati bw'ogendako mu bakadde naye ate nayo okugendayo tofubutuka eno nti ngenze kukola ki mu bakadde ngenze kukola mu bakadde olina okusoma kakoosa ak'okulabirira abakadde abo nako gye kali bw'olabirira jjajjaawo wano era bannanga abakadde baffe bangi nnyo abali wano abafa ennaku bambi abakadde bangi nnyo abali wano abali mu kubonaabona ng'oluusi yandiruddewo n'okufa naye nga endabirira si ntuufu omukadde ne bamusanga ng'oluusi yeeyonoonedde ne bamukyawa ne bamuhandolinga bubi naye nga tebamanyi nti oluusi alina dementia bambi alina obulwadde bw'okwerabira tamanyi ddi lwagenda kukola ki lwalina genda kweyamba kati kakoosa ako olina okukasoma
naye mu mbeera eyo sooka oterekewo 10,000 oba 15,000 olwa ddoola bwe bukadde nga 5 bwa Uganda. Naye kakati abantu tebabibuulira bantu nga bava eno nti jangu n'akasente osomeka koosa ako. Naye jjukira eyo ogenda bikola ebyo under the table tonnakkirizibwa kukola kuba tonnafuna work permit. Nkitegeera. Kubanga okufuna work permit kikutwaliramu akaseera osooka n'oteekayo empapula zibayita asylum. Empapula za asylum nti oyagala ki? Obutuuze. Oyagala bubudamu. Yes. Kati ezo empapula bw'osooka n'ozisubmiti nga gye zirina okugenda bakuweereza empapula eziraga nti we have received your application. Yes. Ne bagamba you are free to stay in the United States. Oli waddembe okusigalako mu ki? Mu United States. Kubeera mu United States pending your application. Nga bwe balinda application yo. Yes. Kati ezo bw'oziwaayo ne bazirecevinga olinda ennaku 10 mwaga mu 5 y'emyezi 4 bw'omala ogifuna bw'omala ofuna ennaku 15 ng'ozimaze ozifuna olwo n'olyoka osaba okkirizibwa okukola after 5 months ennaku 15 n'osaba okukola. Kati work permit mw'osabira ebyo ne bakusaba ebikwatako address yo biki n'ojjuza forms ne bakuwa work permit oba work authorization. Awo n'olyoka otandika okukola ki? Okukola. Ne bakwa social security number. Okola mu byakyenyeje. Kakati egyo emyezi egyo. Egyo emyezi egyo. Eta ne gisooka. Nga tonafuna work permit. Awo abantu we bagendera mu bakadde n'okkolera mu bugatto obwo. Kali mu bakadde. Kuba tonafuna biwandiiko bibyo bikukkiriza kukola. Kosi y'abakadde etwala bbanga ki? Kiyinza okutwalira kale bamu basomera weeks nga zizo naye bakawa mwezi. Ng'oli mu bakadde ng'okasoma ogenda ku ssomero n'otuula n'okola n'ebigezo ne balyoka bakuwa certificate nga 8 okola okuhandolinga oba dementia okuhandolinga aba diabetes bingi nnyo lwakuba sibiina wano nandibadde mbikulaga bingi nnyo first aid okitegeera kati ebintu bingi nnyo n'osooka okasoma olwo kubanga olwaki okasoma eri mu bakadde wadde tonafuna mpapula tebagenda kuwa mulimu gwa kulabirira abakadde nga tokola ki? Nga tokayina kubanga nabo amateeka gabakwata singa state ebasanga ne bagaleeta ku biwandiiko by'abakozi bo nga toliiwo nga tolina mpapula ezo oli bayinza bamuwa citation oba bo bakinyonyolanga batya bo babuzibu banga warning kyokulaga nti oli mu buzibu bayinza n'okukuggala okusanga okozesa omuntu atabadde na biwandiiko bikola ki bimukkiriza kukola mulimu ogwo kubanga n'omukadde we wadde eddagala liri awo era tokkirizibwa ddikwatako tokkirizibwa kumuwa ddagala okitegeera ng'okujjako nga amaze okuwa gye bayita NAR Nursing Assistant Registration NAR oyo bw'oba togirina tokkirizibwa nakwata ku ddagala ogifunira mu bbanga eryo ate eyo yogisasula ogisasula eri mu state osasulayo ne bakuwa certificate eyo ate ebeera expiringa ya mwaka bweggwako ogirinewinga Katonda wange naye ogisasulira ddoola oba 10 mu mmeka nzeerabidde naye nga ziri mu 10 okugikuwa kati ng'olyoka oli akuwa omulimu okolere under the table era bwe muba mukola wabaawo amanyi oba mukama wo yagaba eddagala gwe tokkirizibwa ddigaba kubanga mu kugaba eddagala olina okusayininga wali initials gundi Kwezi Robinson n'osayininga n'okusayininga mulina okusayininga ate buli mulwadde mulina omukolako report every day okusinziira nga bwa yazokose ku ssaawa bweziti ne tumuwa emmere ku ssaawa bweziti yabadde bw'ati embeera yonna ebaddewo yafulumyeko leero yakoze bw'ati byonna obikola bw'aba teyalidde byonna n'obiteekamu olwo abalwadde olina bameka abakadde ennyumba ezo ezisinga ez'abantu zebaggulawo zirimu nnyo abaddugavu bannakenya bangi nnyo mu bizinensi eyo n'aba Nigeria bangi nnyo mu bizinensi eyo naye ennyumba ezo batera ziwa abantu 6 people naye mubakolako 2 mu shift mukolera wamu abantu 6 mubakolako abantu aba 2 kati obuzibu obuliwo nti okukolera under the table nga tonafuna mpapula
mubeera yaba ate tebabasasula ssaawa babasasula lunaku babala lunaku ne weesanga ng'eyandikoledde $22 buli ssaawa oba 25 oba 3 bakubalira $130 olunaku ate ng'olunaku lutandika ku makya n'ekiro lonna lonna era obalabirira kuba tebeebaka bazuukuka tebeebaka okola ku mpeke yatu abakadde tebeebaka oba mu Amerika eyo waliyo ekizibu simanyi kiva ku ki abantu tebeebaka naawe wennyini kwezi n'ogendayo wallahi naawe ojja kusanga ng'ofuna ekizibu ky'okwebaka tebeebaka basula batu abantu tebeebaka abakadde basula nga bayiriba ne basula mu batambula ono azungira eri n'omuwulira ali eri mu mafiriigi n'omuwulira agenze eno agudde olugi lukaaba ate tolina ddusiba mbw'alaba nga ali mu kkomera alaba omutulugunyo toggala wabula oteekako ki kubaako akadde nga kasaalugula ne lubanga olukaaba bangi abakadde abo awulira lukaabye addayo munda ate abamu olina okwegendereza bafuluma ayinza okubabulako naye naakubulako nakubulako nawe obula bubuzi ogwo mutawaana gwennyini guba gukujjidde oyinza nokujjusa ekyakujja mu magye omukadde naabula kaakati eyo yonna okola kuva ku makya muzukuka 10 n'ezi ez'okumaliiri 12 naye ng'ate nno mulimu manyi abalwadde babika byanjawulo abakadde abo mubamu abakadde n'abalalu n'abalalu babateeka mu andi ekyo bava bagita adult family home oba group home kuba mubaamu ab'ebika ebyenjawulo mubaamu abalalu nabo babaleetamu naye nga bakazoole ndowooza buzoole singa abalalu naye baba n'eddagala eriba maintaininga era n'eddagala libawo bw'omulaba atandise okuvaavaako ng'ojjanga omuwa eddagala lye era omuwa eddagala nakkakkana bw'olaba aligaana oba akola emputu n'omugamba ngenda kukubira 911 ng'awakkiriza ng'agamba leeta mmire batya poliisi kuba poliisi amanyi bagenda mutwala ate mu ddwaliro gye batajja mulabirira bulungi nga wano kati eddagala ng'alimira kati baba n'eddagala era n'olyerabira lwekitegeero nze omuyinza okumulaba nga yasiza amadirisa gonna kati abo bonna babeeramu babeera banyo ekyo bava visited group homes kati nze nyina gye nabeeramu naye ng'omuvuka wa myaka 3 naye ng'ekyamujja ewaka ewaabwe alina akazoole n'okulya alya nnyo bagye ekyamuleesa mu adult family home ng'alya nnyo era naawe emmere twagikwekanga nga firiji mugisibako kufulu kiki ekyamuliisanga situmanyi naye yayina obuzibu ng'obwambe mulina butereka wala anything sharp mukitereka wala obwambe nga bw'aba afuluma ebweru bamukkirizanga n'atambula mamu babapima level zaabwe ne baga Katonda katumukkiriza akole ki asobola okufuluma babakkiriza ne bagenda ne ku mirimu n'akola naye nga mulalu ng'abeera mu adult family home kati oyo yalina ekizibu nga takola naye ng'abeerawo naye nga lwaba afuluma ebweru anoonya akasobe kali agende nako lwaki ng'agamba agenda okukomawo ng'agamba hey John ng'akugamba mbu bw'abeera atambula alaba abalina amafumu abaagala omufumita omutta kati kyekimutambuza n'akaso mbunaye abafumite wajja omuntu amufumite kati olaba bw'alabanga gwali kutte effumu n'akakuyisaamu n'akufumita n'akutta kati oyo lumu ekiyumba ekyo nakikolamukko lumu tewaleebuukana naye nnyo ng'ogenda okuzuuka ogenda okuba ekiro weebase omuwulira ali mu kiyungu ali mu kufumba naye ng'ate yalidde dda kati abosi kyava agamba tugenda kusibangawo nange benyigira mu kisenge kyange nange neesibirayo nenywera ng'ate obuso mbujjawo nga oba n'ebisumuzo musibawo ne mbitereka ng'oba nabyo wano kati lumu ekyangoba mu kiyumba ekyo oyo yennyini yatambulanga n'osonga abunoonya nga ajja n'abukusaba kati lumu agende wa mukwano gwe akomawo n'emmundu yagimujjako nga tategedde yakomawo n'emmundu ate nga nnene bweti mpanvu n'ayingira nayo n'agiyingiza nga mweri mu nnyumba nentegeezaako boosi wange nemuweereza message nga tamanyi nemugamba nno gundi Justin ayingidde naki n'emmundu wano n'avuga n'ajja n'abeerawo n'asooka naye nga naye tayagala mulaga nnyo naye ajja mpolampola n'asooka mu befriend nga banyumya bulungi hey Justin nkuleeteddeyo kano jangu ng'amanyi byayagala nkuleete koli yamuleetera na mwenge kuba yali akimanyi agwagala bakkirizibwa okugunywa n'amuleetera omwenge namuga nkuleeteddeyo kano hey boss thank you so much ne banyumya namuga naye mbadde njagala kukeberako mu ruumu yo ndabe ekigenda mu maaso
ndabe hygiene ye yetya biki mu room ye kati ono nga tayagala agendeyo namugana no it's okay njagala kulaba bulabi naye ngira emundu kwekola ki kwe kugiraba naye nagezaako okwogera naye mbadde njagala tuyite family yo tulabe bwogenda okubeera n'emmundu ye no biki wagijewa namunyonyo I got it from my friend kati bosi aba family ne bibalemerera naye yennyini nayagala kundekawo ssebo nze nsule mu nnyumba n'emmundu n'omulalu n'ogamba nti kino tekijja kusoboka namugamba mukama wange sente nazinteera ku ssimu nze ngenze tagenda kunkuba masasi kiro gw'omanya omulalu ddala nemugamba lwaki toyise poliisi nejja n'ogiyita mu magezi n'oginnyonnyola ne bajja ne bajjawo emmundu kati gwole ondeka otya nsule mu nnyumba n'omulalu ng'ayina emmundu bw'anaakuba abantu bano abalala bw'akuba bano abantu amasasi I can't manage that yali munna Kenya nemusiibula nemugamba nze ngenze nga naye alinga atamanyi kyakukola ngati munnaye nze sijja biddira awo nentambula nenvaawo sente yazikuweereza yazimpa kubanga yali amanya nkozesa mu bumenyi bw'amateeka nga ate nange nsobola okukubira poliisi nenjigamba nti ono annyaze nampa akasente kange bulungi nnyo nange nenkola ki awo nentambulamu naye ng'ekirungi kakoosi namala okukasoma nkola ki nina empapula kati nalaga kuyiriba kunoonya biki birala sinafuna mpapula zange zikola ki zikukiriza kubeera mu America zinzikiriza kukola ngeri nzikiriza okubeerayo naye nga waka permit sinagifuna kati mbakadde eyo yensonga lwaki abantu bangi bagende bayitako mu bakadde eyo nkunyonyodde ensonga olw'okwebeezaawo n'okupangirako n'okupangirako ate era ne bw'omala okuyitamu ne bw'ofuna empapula ezikukkiriza okukola era ojja kwesanga ng'okulabirira abakadde gwe mulimu era ogusinga okusasula gwe mulimu ogusinga okusasula kuba kati bajja genda ate nga guli bakuba ne extra time okusinga ate kubuno obulala kuba bajja genda bakuwa omulimu tugeze mu Walmart ngenda kukola mu Walmart yandibadde nga supermarket nene nnyo okola nnyo first of all which is okay naye ate sente basasula ntono ate n'essaawa bakuwa ntono zokola n'abalala basobola okujja okukola bayinza obutakukkiriza boka standard time ziba ssaawa 8 olunaku kati nga bo tebajja kuwa kola ssaawa 12 oba n'okusingawo kati nga bajja kuwako ezo essaawa ng'olina kukola ssaawa 40 a week oluusi ne bataziweza ne bagamba tujja kuwangayo essaawa 4 buli lunaku oba ssaawa bweziti ekitegeera kiba kitono kagamba ne wesanga kitono ate ne ssente basasula ntono mu bakadde gye banaakuwa $25 essaawa ng'ojja kwesanga nga Walmart ejja kuwa 17 oba 14 oba 15 wakiri mbeera mu bakadde kanogera mu bakadde naye ekiyitibwa okubeera mu bakadde tokiyita mmere kulya tokiyita mmere kulya sikuzanya nakwagala si byamannyo weno si byajanga onkwekule okujjako bw'omala okufuna waaka pamiti osobola okufuna kibayita 1-on-1 ng'omukadde ogenda kulabirira omu waabwe obanga ogenda wuwe n'omulabiririra eyo gwe kibayita 1-on-1 ng'omulabirira bw'omu oyo no ne bw'aba muzibu wandigumako okitegeera kubanga ali omu bw'omukolako otuulako ko n'olirакisingako n'oweweerako okitegeera naye bakuwa gurupu ne bakuwa ennyumba ng'erimu abantu 6 muzukuka 10 ez'okumakya bwe muzuuka 10 ate jjukira mwasuze mukola ki muzuukuka kati waliwo era gye nalimu waliwo gye banyiga budde oba wakava kuwono zeeyo taddewo oluba number 1 number 6 ng'ozuukuka odduka olaba oyo kyagamba kati ate ne wabaawo omulala nga yetteeka tasobola kwekyusa kati nga bwe yeebakira sayidi emu obudde obuwanvu ajja kufuna obuzibu kati ng'oyo olina omuzuukusa every after 2 hours n'omukyusa nga buli ssaawa ezi olina okugenda omukyuse omwebaseko ku ludda olulala kati oyo nga buli ssaawa 2 olina okuzuuka ogenda omukyuse buli ssaawa 2 olina okuzuuka ogenda omukyuse Katonda wange kati wasuze mu mbeera bw'etyo abamu baamatukayo ne ku bitanda ne bagwa wansi kiki bamanyi okuvaako ne bagwa kati ebyo byonna bibaawo nti muntu bw'agwa wansi what do you do ebyo by'osoma byonna obisoma nti bw'aba agudde wansi
kicho osooka okukola singa olaba tassa kicho osooka okukola nga tonnayita poliisi kuba poliisi respondinga mangu nibyo nayona mubisoma naye ozuuka 10 ne muyingira mu office ne mujjayo ebikola gwe n'okwata wano muno n'akwata wano ne mukebera abasukaali ali atya ne mukebera zi pressure abasiimuula ebyo emirimu gyammwe mwe mulina n'okusiimuula mwe mulina okufumba mwe mubafumbira mwe mubooleza bakuba ne mukozesa byuma mwe mufumba buli kimu mwe ne mubagololera nalwawo okulaba ennyo abagolola mu Amerika eyo nti batera nnyo ogolola ngo tebalina nnyo budde obwo anti zite zeevungavunga nnyo nga ki ng'ezaffe zetwanika ku waya era bw'oteeka mu kyuma ekikaza ne kikaza bulungi nnyo olugjamu n'oyambala bwambazi nga bwe luli wano era kiza osanga ndaba nnyo kitala nnyo okulaba bakubye bukindo nga kano tebalina nnyo budde naakati gwe kwezi omukyala akateekamu kaakati embeera bwetyo ne muzuukuka n'okebera sukaali n'okebera pressure ono sukaali ali wansi n'odduka n'omuleetera ak'okunywa kajuisi n'anywako sukaali alinnye kano malazingemu eyo olumukolako oyo n'okebera obuliri bw'aba yabupamyeko n'osooka omala okubulongoosa ezisuuka n'oziggyako bannange kati ng'olwomutadde wali ebbali abamu waliwo abasitukamu ne bakola kinaatuula mu ntebe naye nga yapamye ku buliri naye nga yabwonoonyemu olusi omusulamu bambaza pampa basula mu pampa bino bambaza pampa naye pampa asobola gyonoonamu naddala nga yafunyemu embiro ne biyitamu byonna kati n'okeera ku makya n'omulongoosa n'omala omulongoosa n'omwambaza engoye ze oba mukazi oba musajja n'omwambaza engoye ze bulungi bw'omala omwambaza bulungi engoye ze n'oyala n'obuliri bwe n'obwala bulungi ojjako amasuuka n'oteekako paper pads biki n'ezigundi eziri reusable z'oyalako bulungi ku buliri kati bw'omala obiteekako ebyo n'omala okulongoosa obuliri bwe n'omumaliriza n'omuleka obanga muteereddeko TV ye oba omuziza ku buliri buli omu mu kisenge kye waliwo n'ekibeeramu ababiri naye ababeera omu emirundi egisinga batera kuba ba private naye ababiri abo babeera nga basharinga room baba tebasasula nnyingi kati oyo n'omuvaako ne munne ali ku munne muzukuse 10 mulina obikolako mangu kubanga ku ssaawa 2 zennyini muba mulina oba breakfast kati oyo gwe musooka oyo abo abangungu oyo alinga ng'omwangu ne mulyoka mugenda kwoli atava ku buliri oyo wakaasa mmene n'olyoka okwata ku oyo atava ku buliri n'omusanga ajjukira gwe olina omukyusa mulina okuzingazinga ebintu wansi wano obisoma n'obiyiga n'osooka ate n'omala omugjamu engoye zabaddemu zonna ng'ali ku buliri bwe waliwo abanene nnyo nga yeetaaga kusituza byuma waliwo ogwaŋŋamba nti yali omunene omuzibu bwe twali twogera okyaliyo mu Amerika nonga nti kwezi ndi ku kizibu wano waliwo wano omukazi naye munene nga munene nnyo nga n'abantu babiri temumukyusa kiki nga temusobola mukyusa bwe muti kumugjawo nga mulina kuba 3 kale oba 2 mulwana naye emigongo gino giza n'okwekaaka ne gibaluka bantu banene nnyo azitowa kilo 2 abantu ng'omusanga ali mu kilo 2 n'okusoba ali alinga nte kati nga mulina kumukyusa oba omusetulako okwala obuliri mulina kuleeta mashini bazita hoya mashini zibaako amalobo bwe ziti muteekako engoye ziringa amataawo nga ziriko mwe mulobera ne mumusetulayo ne muzimuteeka wansi ne mumuvunula n'atuulamu bulungi ne muziroba mu mashini eno ne munyoola eno neesitulanga kureni ne musitulanga kureni ne mumuzza wali ne mumutuuza oba mu ntebe bwe muti oba aba tatuula ayala obuliri n'akikolako mangu nga wali ku mashini nga ati wali bwati ne mwala mangu obuliri bwe ne muteekako amasuuka n'ebigenderako ne mumuzzaako kati oyo okunaaba mukola mutya oyo emirundi egisinga obungi olwo gye bayita bed bath mumunaaliza ku kikubuliri mumunaaliza ku buliri muleeta sabbuuni ow'ebyovu oyo n'obutawero musiimula ne mugira n'obutaasa bwe mukozesa obwo obeeramu amazzi n'ogira bwoti yenna ng'ali bwereere n'omunaaza bulungi nnyo emabega eno mumukola mutya oyo okunaabayo n'atukula bulungi nnyo ate kakati munnaye oba onaakola ki kakati nze lumu era muba mulina omumukyusa mumunaaza 2 kati nze olala nina kwaliko ekikazi era kyali kinene nnyo tuli mu kinaaza
kigizo kitwa akamalo kirongoosa bulungi nnyo ne kimazo kirongoosa mumaze n'okwalako bulungi obuliri omumwambaza olimuteka mu pampa n'agenda awaluka byonna n'abyonoona n'abiddamu buto ng'ate muyina biddamu oyo musooka ne mumwesonyiwa ne musooka mu wabali breakfast saawa zigenda kwereezi kubanga mubaamu abatambula yes nga bwe ziwera essaawa za breakfast abali ku dining wali nga yatudde dda alinze breakfast kati jjukira balalu nagambe mulimu abalalu n'abakadde kati omulalu bw'atuula nga alaba eddakiika emmere tekola ki breakfast ayinza okwasa endabirwamu ezo ayinza okwekyanga ne mubireeta n'agamba no obudde bwayiseeko obudde bwayiseeko olwabizize ate ayinza n'okkuba essimu mu state n'agamba tebamuwa mmere oba n'akubira abafamire nti bamuwa mmere oba bagimuwa leeti kati olina okukwata obudde era bwe ziwerere mu kitundu kuva ku 12 muli mu kulwanagana nabo kakati mulwanagana nabo nga bweri bwe mufumba kati omu ku mmwe nga wasooka akuleka omwadduka agenda mu kiyungu ate muba ne menu gye mukolerako nebyo temufumba bintu bingi nnyo ebintu by'abazungu ebyo tebiringa byaffe nti ogenda kuwaata mmere ogenda kugoya kawunga kale gye kali tetubatera nnyo kali abo kati biba byangu nnyo nti breakfast ebanyanga okukola ate ekirungi ebintu byabwe bibaako endagiriro buli kyogenda okufumba nti bw'oba ofumba kino goberera booti ne booti ne booti kati gwe ku menu wali bw'otunula nti wayalo bajja kulya amagi amasiike bajja kulirako sausage bajja kulirako kano then toasted bread buli omu oba omanyi nti oba chai notaako ne kajuice n'ebirala kati program ebaawo mu dakiika nga 3 muba ku ekyo omu ku mmwe asooka adduka ateeke breakfast gwe sigala eno ng'otoba n'osigala ng'otoba okitegeera kati mbadde nkugamba nti nze neegogako emirundi ng'ena n'ensesema kiki neneegoga kubanga nze ng'omuntu mu butonde bwange nyina emmeeme embi kuba emmeeme embi gye nnina nti ze n'omuntu neeyamba namukyawa nga simwagala omuntu nakukyawa ne bwe nkulaba awo n'emmeeme ensinduukirira nigwe ate ng'oli muzibu nnyo kaakati kiringa kati ekyo nkubulira mazima bemma nga olina kyewankola nenyiiga nenkwetamu n'okulaba obulabi awo n'emmeeme ensinduukirira kati ate nekituuka ne gujja bagira wa kiki kati omukazi gwe nkugambye oyo namukolako bulungi nnyo tumaze omulongooseza wagenda okwebaka tutaddeko ebintu mba mwambaza pampa n'ayuwa warra nga wagwa ku kizibu bannange kati ekyo ne kibeera awo emmeme n'ensinduukirira omulundi gumweti neneegoga nti nenziruka mu kinaabiro ekiri awo mu kasenge nensesema nenkomawo awo nagambira nti kati nja kakasa nti nembizinva nenkakasa notandika okuliolayizinga nti kakati kyendiko kuno sikwota nojjukiramu amawulire ge wasoma ku biiti nogamba ya rabbi natulanga mu SC nenfuuka kakati ndi mu kutoba wano kati ogwokubiri emmeme n'ensindukirira awo kati ogwokubiri waaliwo omusajja nga mukadde bami nga alina obulwadde bwa dementia kati mwamwambazanga bulungi pampa n'atereera naye ng'ate tazaagala naye nga tamanyi ddirwa alina kweyamba tamanyi ddirwa talina kikola sisitimu nga yayiika kati emirundi ng'emeka muba mutudde eno mu ddiiro oli mu kufumba n'afubutuka eri nga tayambadde empale yonna bipampa yabijjemu yabisudde eri n'atambula mu ddiiro n'ajja ng'akunkumuka wonna n'agenda ng'ayuwaawo katonda wange nga ne banne bakadde banne bamukyawa dda tebamwagala n'ava eri mu kisenge kye ng'agenda akunkumuka wonna ekivundu ne kisooka kijjula ennyumba n'osooka ate ova ku byoliko ojja otereza embeera ate ojja osooka otereze wano nga woonawona gw'olongoosawo gw'osiimula mwe mulina obbikola nga mulimu lw'osigalawo obwomu ng'ate olina kukola ku bantu bonna munaalazeewo olwo ng'olwo ali ofu bw'abeera ofu osigala obwomu nange nti bwembeera ofu naye asigalawo bwomu gwe nga naye amalako otoba ate oba onaakola ki gwe mulimu oguliwo n'osooka kati oyo yandeetera ekizibu kye sirabanga
yesingo kuterera kaseera kazi oyo yankalubiriza nnyo omulala negwe kwezi omuntu esente y'omuntu ali e Bulaaya era omuntu akuweereza kasente twetaaga tugiwe ekitiibwa omuntu akuwa kasente ke Bulaaya mwebaze nnyo oyo muntu mulungi nnyo era banaye temulya sente z'abantu bali Bulaaya bambi naye asanga ate abababba eyandibadde agula poloti ettaka lye ne bazitwala sente z'ettaka ennaku y'omuntu ali e Bulaaya gy'ayitamu ennaku yokka ey'obuntu ey'obulamu embeera gy'akoleramu enkola gy'akolamu bo stress kubonaabona kwe bayitamu bambi temulya sente zaabwe bw'oba omugulidde ettaka beera genuine oba omugulidde kapoloti kabi kale kakabeerewo nga kabi naye ate nga tolidde sente ze akalabeko kubanga akakabi ajja akalaba amanye nti amaanyi ge ngagenda awo awulire bubi naye wakiri naye ali Katonda n'ajjamu zajjeemu naye temulya sente z'abantu bali bweru sente zimenya nnyo bantu babonaabona nnyo akati omulala amukolako nga ye tayagala baddugavu naye nga ate mukama wange ndeese gwe nnyina okukolako naye nga ye omunaaza akuvuma nga bwakukuba n'ebikonde you I hate you I don't like Africans I hate black people I don't like them nga bwakukuba nga bwakuvuma you son of a bitch kiki nkugambye waliwo akangamba n'okungamba ye lwaki tewasigala eyo ako kennyini ye lwaki wajja wano lwaki tewasigala eyo empologoma ne zikulya kuba temulina na nnyumba ze mubeeramu abamu balina endowooza nti eno tuli bubi nnyo tetulina na nnyumba mwe tusula mu bibira bamanyi tusula mu bibira kyaŋŋamba mbu temulina gye mubeeramu mwe eyo mu Afirika mubeera mu nsiko temulina mayumba ge mubeeramu ngaffe wano ye lwaki mwajja wano lwaki temusigala mu nsi yamu nga tayagala baddugavu kakati akazeeyi ako ng'okulya emmere okajjayo ku buliri n'okatuuzaawo n'ogenda emanju gw'okatwala wakusitula busituzi omutwalira mu kagaali n'omusitula n'omutuuza ku toilet n'amaliriza okukola ki n'amaliriza okuyulika kati ku olwo lwasinga okumalako pulaani yali alina constipation ensonga ng'amaze ennaku takola ki tafuluma temwamuwa kutuzi eddagala libaawo era kasimanyi kiri wali nti kizibu okusanga ennyumba y'omuntu nga terimu ddagala lya constipation mpekeza constipation ne bwabeera munnayuganda ne bwe babeera abazungu ennyumba z'abantu ebisooka okubeera mu nnyumba ezo kyenagamba nti stress n'omutwe stress depression origino biri mu America oba Bulaaya wano mulina photocopy gye tuyina photocopy fwe tuli wadde wano tulina photocopy origino eri ya stress ne depression era ensonga lwaki buli muntu mu America kizibu okusanga ennyumba y'omuntu etaliimu Tylenol ye Panadol kizibu okusanga ennyumba y'omuntu atalina Panadol kubanga emitwe giba baluka bubalusi nkugambye abantu baba n'emitwe n'eddagala ly'otulo nalyo baba nalyo n'eddagala lya constipation eryo kikibalya bikaluba oba ebikaluba ebyo ebintu bye balya ebigatigati ebikaluba bibaga simanya biki bisandwich kati omuzeeyi oyo yali tayagala yanvumanga ngenda agenda ngamba jangu ngamba anyiga akadde agamba anyiga akadde akugamba I want to go for number 2 ngomanya agenda kola pop n'omuteeka mu kagali n'omukola ki n'omutwala tutuukayo ne mutuuza bulungi ku toilet nendekawo n'akadde kayinza okukubira bw'amaliriza akole ki bw'amaliriza olina omuyita anyiga akadde n'akuyita kati ntuuka kati bwe ntuuka ng'amaliriza n'ampita bw'ampita mutuukako mugamba yimirira tekalina magulu ayimirira matitiri tasobola kuyimirira kutereerawo owulira ayimirira tatereera bwati obudde obungi kati obuzibu nga bwe yamaze okweyamba yamala neyeyamba yalwana neyekaka n'aleetaka n'akazibu ennyo yatuula bubi bw'agenda okusituka bwe yeyamba obukyafu tebwagenda mu toilet bwasigala muno mu magulu nga bukaluba bulinga tabbu asituka mulongoose nsanga ekigambo kyonna nga obi wonna bwasigadde no mu bisambi wano naye ntandika kulwana naye jjukira kati ojjukira yenna akaluba olwana nayo mumuggyako omulongoose owulira tatereerawo ku magulu ayomba bwakuvuma ndi akooyo okuyimirira
ayomba bwakuvuma ate bwaddawo bwatuula omugamba yimirira nkulongoose bwakuvuma noga you motherfucker you fucking shit nkuleka n'obubiibo ng'ogenda ne fragment sizo n'alyoka akubuulira ngamba you son of a bitch akakuvuma nga kakuvuma yangu okalongoosa nduddewo kyokka ne mukalongosako bekabadde keyamba tekateredde bulungi kufuna target yali nfu obanga target wansi ya kyama kati nenwana nkyalwana nga tuli mu toilet ekivundu kitirivu kanvuma neneegoga njagala kusisima mpulira nfa nengira kati bwenagira nensikayo yali asigaddeyo munda nemusikayo waliwo nempulutulize yali esigaddeyo kati olwagisiba nekayulika yali ekutte nekayika nzena nekanjiira sigawangayita maseeri kizibu kati yembeera abantu gye bayitamu yembeera abantu gye bayitamu bannange kiki kino kyendiko nensooka ntoba naye ako era nasesema gomanye embeera eyo nze emmeme yange embi nensesema naye nga nyina omulongoosa naye oyo namubonereza nze nayina enkola yange akakakadde ako kaali tekagala waddugavu nga kavuma akatuyisaamu amaaso naye nga bosi yaŋŋamba bwe batyo oyo bw'atyo kati nze kye nakolanga nga sijja musuna ojja musuna wasigalewo mumaka abagambe nti yansunye baba biraba omusango omubiri gujja kumyuka kati nze namulindanga mu kumunaaza kati mutwala omunaaza mu kinaabiro ng'omukuusa maanyi simukuusa maanyi nga musumulira gannyogo gennya agalinga agafiriigi nange gemuyiira nawogala naye nemugamba kati nga lawe kaleekaana naye nkagamba onaddamu okunvuma gwe will you abuse me again? No, I'm sorry, I will not do it again. No, I will not do it again. Please, I'm sorry. No, sorry, I didn't intend to do that. Let me check the temperature. Ngonayenga mazoka kolaki? Okabonereza. Nange kabonereza, nange nakakolanga ebyo. Nganza bwe tugenda okukanaaza. Nange kafunira awo. Tekakweraliikiriranga nnyo nga kagenda okunaaba. Ate olumu nakaviirako mu mbeera nga kanvumye ekisusse. Naye nkagamba kati gwe ekigenda okuddako ngenda kusala sirapu malenzi lukenga enzireyo mu Africa. Nja kukuba oluyo ontegeeremu. Okitegedde? Nagamba I will give you a slap. You will forget everything. Nekagaddamu onvume nkusimba sirapu. Naye nkabuuza lwaki si baana bo bali wana bakujjanjaba tolina baana? Onyumya wano mboyina abaana. Why don't you call your children to come and take care of you? Lwaki otumanyira ffe abakuyamba abakulabirira? Nekangamba ddayo mu Africa. Nekagamba ate oli musiru nnyo. Nekagamba you're so stupid. Ate nze akuyamba ate nze kugamba zireyo. Nekagamba kati koddamu okunvuma. Nja kusala sirapu oyite n'abeewammwe. Ddamu onvuma olabe. Omanye abazungu batya attitude. Bw'alaba ng'omuviiridde mu mbeera. Akyusa addamu k'emabega. Naye nga nange nali nnimba nayinza omukuba. Nga tosobola mmukuba. Naye nga olina omukangakangamu. Akakanemu aleme kumalako nnyo. Aleme kulemesa mulimu. Aleme kunemesa mulimo. Ate nga gwe omulimu gwe wali ogukutte n'amaanyi. Omulimu nali ngukutte n'amaanyi kubanga okoze. Naye gwe ogukutte n'amaanyi ate akulemesa omulimu. Nze nkubuulira. Egyo emirimu gyonna nga okufumbira abantu abo. Gwe olina bafumbira emmere. Yes. Ate abakazi tebafumbirikika mmere. Abakazi bazibu okulabirira. Abo abazungu. Ngera bwolaba abakazi ba wano. Nti abakazi bwagenda mu restaurant wano. Atandika okwerondalonda ateekayo akajjanja. Yes. Abakazi nga wano mu Uganda omuntu agenda mu hoteri oba mu restaurant okulya emmere naye ayinza okulunga olugezigezi awo n'atandika okugamba leero wano obutungulu tebwayidde. Simanya bino tebyakoze bwe biti. Kino tekyafaananyi bwe kiti. Ebyo nabyo nga bakola ki? Nga babyogera n'omubuuza lwaki tewatambudde n'eyo gye wafumbye.
kati n'abazungu bati bali abakazi bakajanja omufumbira emmere n'atandika akati amade sagala bwenti lero n'ofumba ennyama n'oyokya ennyama ffe gye tuyita barbecue bagita steak n'oyokya ennyama bo ennyama balya mbisi ennyama balya mbisi era ennyama akugamba bugumyako obugumya n'ogiteeka mu oven oba n'ogyokyako ayagala ogisalaasala omusaayi guyiika eyo gye balya Katonda wange mbweyo tebasiba mu lubuto naye n'enkalu ebasiba giribwa kati eyo tebajagala n'ogifuma ng'eyidde nnyo era eyo bogenda gyeriira n'ogigisa ng'eyawano era ne boogenda mu restaurant mu America ng'osaba ennyama ng'eyo oba eyo steak oyina okwawulamu bw'oba oyagala nnyama oyina okubagamba medium oba well done bw'oba oyagala well done yene yaffe yennyini eyawano bw'oba toyagala well done bagambe era naye ate bwe tebatera kwawula gw'oyogera nti well done kubanga bo bajja kuleetera eyaabwe eri eyiika omusaayi gw'olina bagamba nti in Africa we don't eat like that, we don't eat it like that n'obyawulamu okitegeera nkitegedde kati omulimu gw'abakadde okulabirira abakadde omulabirira okuva ku ekyo gw'omusala enjala zino gw'otuuka n'okola ki gw'ozisala mwe mubasala enviiri mubeera ne mashini zibaawo era mukama wo n'agamba kola ki leero ojja basala enviiri ne bwe kuba kumushevinga mu nkwawa nene wansi byonna gw'obikola okitegedde n'abaana ab'obuwala bonna oba mukazi oba musajja lwaki ab'obuwala tebabateekamu bakyala babazungu tebali kwebyo kasita obanga okola omulimu gwo okuggyako ng'oli ali specific n'agamba nti nze njagala musajja oba njagala mukazi kakati eyo embeera bwetyo nayo bweri okitegedde byonna gw'oyina obbikola naye ng'okulabirira omulimu gw'okulabirira abakadde gwe mulimu ogusinga okusasula ate gwe mwangu okutandikirwako naye nga muzibu nnyo kati bw'otuuka bw'upgradinga n'ovamu ebyo ebiyumba okubeera mu biyumba ebyo ng'ofunye ebikola kati kwe kugenda n'okolako ate mu facilities mu facilities ezo zibeeramu abangi nga ddwaliro naye omuntu akugamba nti genda okole mu facility ayogera bwogezi ngera bwe nkugambye nti bw'oba ogenda mu America omuntu ayogera bwogezi naga jangu lere jangu kole bwoti naye nga nakubulidde ekituufu kikola ki kiriyo kituufu ky'olina kubeera kibe kinakuba n'ezo zi facility zibeeramu abantu abangi bw'ozigendamu oyinza okugamba eno yegeena y'oku nsi kubanga eri kwezi ovweri ogamba kangende mu facility ngenze mu facility nakugamba nti obani akufunira omulimu mu facility andi otandika okufuna connections mu biyumba gy'obeera obeera n'abeekola nabo omukola akugamba nyina mikwano gyange bakola mu facility bakola bwe batyo naakola bw'ati kati otandika okufuna connections n'akugamba nti mu facility ate basasula ssente bwe ziti bayinza okuba basasula aga buli ssaawa noga nti eyo kangende naye muganda wange eyo gy'otegeerera ekisibisa omulamba amagulu ng'ogenda okudduka ogenda mu facility maama nnyabo eyo n'okooyeeyo olweno osasulwa ntono onoonya ofune kuzikola ki kuziwerako nti eno bampa 15 olunaku simanyi 13 kubanga n'abakozesa under the table nga tonafuna bipapula badondola kubanga abamanyi tokola ki tolina mpapula kati bw'omala ozifuna wano ng'ojjuza biri bye nagambye ozifunye ne bagamba nti kati kola ki n'otandika okugamba kati nsobola ogenda nenkola ki nenoonya omulimu kati abasinga embeera wetandika okutabukira kakati ogenda mu facility kati oyingira facility oyagala ku ssente ezikola ki ezitegerekeka eyo bw'otuukayo gy'ogenda okusanga bonna abaalema bonna abaalema mu biyumba eno abaalema mu biyumba bonna be baalemererwa mu biyumba ne bagamba nti ate tumusobola atulemye abanene bati abalinga enjovu kiki n'osanga omuntu omu bw'ati n'ogamba ya Rabbi Mungu kino kiki yakulirawo no ng'omuntu yakula n'awola
Neno za mu facility mbeera banjiko. Era muba banyi naye mbeera assigned. Tigwo muli wano. Kakato yingira facility. Bakulambuza. Kunambuza. Kati no facility gye nagendamu. Na eriyo mungabo ngagende Seattle bayitayo Tacoma. Ngenda mu facility. Mama nyabo. Nze kye nalaba mu facility omuntu akola mu ebintu. Nakugamba gye nkola. Muwe kitiibwa omuweranka mu magye abeera jeno. Mu magye aba jeno. Abakola eyo n'abakola mu nursing home. Yes. Adokola mu nursing home. Togenda na kakosi kano. Ogendera ddala oba ofukidde ddala osomye kakosi ngo kuba obunansi bweri bulimu emitendera. Oteekwa okusomera ddala obwannansi. N'ogenda yo mu basawo. N'okubukira ddala. Kati ntuuka mu facility. Kwezi nasanga abakazi abanene. Bali abakula ne bawola. Ekintu kimenya mu bakadde nga bantu banene. Yes. Kubanga abateyekyusa gwo mukyusa. Nga n'okulya ng'omuntu yagejja n'awola nga n'omukono tasobola kweriisa gwo muliisa. Katonda wange. Nga mulina okutuula nga gwo olina omuliisa. Kiki? Nga omaliriza bali bonna n'ojja n'otuula wano n'oteekawo entebe n'otandika n'okwata oba sandwich n'omuteeka mu kamwa n'aluma n'agaaya n'omuwa ku mazzi n'anywako n'abirya paka lwabimalawo. Kati oyo okweyamba kati oba okweyamba era nze waliwo omukazi yali munene alina olunaku lwe yeeyamba naye mpita gwenkola naye yali munnakenya ne mugaa jangola ensasiramanga ku kino sikirabanga ngenetawuluze yeeyanjawulo ngenetawuluze nza okuloza enjovu yeeyambyewo. Katonda wange omukazi yeeyamba ku buliri ng'entuuma eri bweti ne ŋŋamba jjajjange weekabwe nga nfudde ate nga yeeyambye ku buliri. Abo ndowooza twalina pampa zibatu ate yampita nti ayagala kweyamba ne muleetera bedpan gy'omutega wansi. Yes. Ng'omumujja ne mumubinula ne mugimutega wansi. Kama n'ayiguliza. Ayiguliza ne mumusitula ne mugimuteekako n'addawo bw'ati. Okitegeera n'ayulimula. Kati n'atwala. Kati bw'amaliriza okweyamba n'anyiga akade n'akuyita. Hey John, I'm done. Nojja. Kati kwolwo yamaliriza n'okweyamba ne yeebaka n'okwebaka. Yali mubi. Eneyamba yali y'amaanyi. Nendyoka nsanga entuumo ng'erinnya enjovu yakoze eki. Nga ne bedpan gye twamuteze yajjudde n'esaasaana ebweru eno yonna. Namuyita omusajja n'entwala ne mu ttooyi n'enteekamu flashinga n'ezibikira n'okuzibikira. Katonda wange yali yalya biki? Nagamba kino sikirabanga. Bambi ndoza yali aludde ng'olubuto terutambula. Era ne mu lipooti n'enkiwandiika. Ebyo byonna olina obbiwandiika olunaku nga bwe lutambudde. Obuzibu bwe bujjira singa afuna ekizibu ne bamunona bamutwale mu ddwaliro balina otwala fayiro ye. Okulaba bw'abadde atambula. Kati basoma ebintu ebyo ne babisoma singa tebabisangawo. N'ekyo okweyamba ennyo wakiteekamu. N'ekiteekamu nti n'ekiteekeramu ddala nti yeeyambidde ddala bulungi nnyo ekibadde kitabangawo. Enneeyamba etali ya bulijjo. Enneeyamba eno ebadde yakyasa. Ensumulukuka ebadde yanjawulo nnyo nga sigirabanga. Bakuyita kweyabya. Neyeeyabya. Kati oyo nenkola ki? Nemumaliriza. Ate abazungu wano tulina endwadde naye abazungu balina endwadde zitulaba. Ye wano ewaffe kati nga mu Uganda nga tetulinayo bantu bangeri ng'eyo. Gye bali eyo nga tetubalaba bulabi. Abanene okwenkaniddeawo. N'abeeyamba ku buliri kukola ki bwe bityo. Ebintu gyebiri ebyo gyebiri wano mu Uganda naye tebyenkana byabo. Ate n'ekirala ffe wano tukuuma nnyo ebyama by'abantu baffe nga balwadde. Naye ebyo ebyama babikuuma. Ate kati ffe wano ewaffe nti
omuntu bw'alwala kizibu omutwala ewantu bamulabirire ffe tutoba n'abantu baffe paka kufa ewaka oyo n'agamba nze sigenda nakukola omulimu kanguveeko ndabirire maama wange oba ngende ndabirire ssenga naye bali si bwe bakola ki si bwe bakola bali babeera bize nnyo abaana ne baleeta kitaabwe ne bamuteeka awo mumulabirire nga bajjako mulabako ne bajja omulabako bw'aba tali bubi nnyo nga si wakutawaanya nnyo nga bagira ku weekend olusi bayinza n'omutwalako ewaka ku weekend ne babeerako naye then ku Sunday kawungezi ne bakola ki bamubakomezaawo amufuna ku buweerero okitegeera n'ofuna wosiza n'ofunako wosiza noga kati oyo omu avuddeko kaŋŋume okitegeera naye ssebo abazungu abo ebintu bingi byenze binalaba mu bazungu abo kati waliwo omukadde yali wa myaka 88 myaka 88 naye nga omukadde oyo ebintu biri mu bazungu gwe nze sibirabanga kati nze nali sinnamutegeera nnyo nga naakajja kati mba ndi awo ngenda okuwulira omukazi alina amaloboozi agamuvamu gesikola ki gesitegeera mu ruumu yeeyo ngamba yi kino kiki myaka no 88 nenga kangende ndaba omuntu ono kubanga nze ndiho abadde ki ngenda okuggulawo ruumu ye ng'akakadde kali ku buliri keebambye konna nga kali mu kwemazisa ngamba omukadde ono myaka 88 afa akinensi nga mukazi oyo omukadde era bwe natuuka takeekanga namukasigala kagenda mu maaso nga mulamu omutwe mukadde naye bangamba yateranga okikola bosi wange yakiŋŋamba nangamba neerabidde saakikugamba naye atera okukola ki okukola ekyo but it is okay let her do what she wants n'omuleka nga neyeekolamu omulimu neyeekolamu omulimu nze namulaba nemubuuza ayoke nanga yaaya amuke nenzigalawo neneeyongerayo nasigala ng'akolamu nga yeekolamu omulimu neneeyongerayo omulala waliwo naku lwe yantawaanyanga ano mu nnyumba y'emu eyo omukazi oyo akusumbuwa n'akuyita emirundi nga 10 nembuuza mukama wange tinaye mukama wange omukadde ono ate ono yali mukulu wa myaka 80 nembuuza ono omukadde kiki ennyo leero ampisa emirundi mingi nga bosi wange waali nagamba I'm sorry I didn't tell you nagamba oyo muleke ekizibu kyenkimanyi nakuba essimu nakubira boyfriend we namukubira te ngenda okulaba omusajja yajja akasajja nkajja naye kaali myaka nga 78 akazeeyi ne kajjaawo ne banyumya namusitula namukwatira namutwala mu kinaabiro ne banaaba nakomawo ngoye bamuleka nomuleka n'asulawo muze boyfriend we namukolamu omulimu bulungi nnyo era nze nagwa ku kyokya kati nze ntuuka nga wali ku kiseera kizibu ntuuka omukadde azze nze nga mmanyi oba famire ze mubuuzaako bw'abadde ayagala nze bosi wange yanga nti oyo ekizibu kyenkimanyi nakuba essimu endokola asajja kajja kati katuuka ntuuteko mu kinaabiro amaze okunaaba akomawo ayingira kati nyingira ekiro saa 2 muwedda ngenda okuyingira mu kisenge mutwalire eddagala lye ery'okwebaka kati nakonkona bwe nti omulundi gumu nenzigulawo nenyingira ngenda okuyingira nga abakulu ensonga zigenda bukulu musajja mukulu omuzeeyi nga tali mu bakuli ng'ali mu supu neŋŋamba ye era nabagamba I'm sorry nagamba no it's okay era namugamba muzeeyi yali mukuwuuta supu namugamba sebo sooka oleke mmalumu eddagala muzeeyi nadda wali muzeeyi n'asooka abeerawo awo yenyini gwe naliwa namugamba muwe eddagala n'amuwa n'amira eddagala lye eryotulo nembaga eddagala libabako n'eddagala libamira mu intervals nemuwa mwalimu n'eryotulo nemugamba okay I'm done with everything you can continue from there
muzeeyi n'omuyimbula muzeeyi ne mbaleka nze n'enzirayo eri ne mmanya nti kati oyo kaaliwo nfunye ki obuweerero nfunye ku buweerero tajja kukubira kuyitaayita nga yo tajja kuntawaanya kati wekumanya abazungu bakola ebintu nyina omulala oyo gwe nasembako kukolako ye yali mukazi naye n'afuuka omusajja naye nze nalwawo mutegeera gwe kwezi ebizibu byetwalaba mu bakadde sibirabanga nga mukazi naye nga n'afuuka omusajja nga yamera n'ekirevu bwekiti kyonna nga naye engoye ayambala mpale zokka naye nga mulaba mabeere n'eddoboozi lyafuuka lya musajja ngamba ye n'ebitundu ebyekyama nti nzijja ngamba kati ono tuli kuki simutegeera ndaba ekirevu ndaba ayambala mpale z'abasajja naye ate ndaba amabeere nokati ono omusajja yasuna amabeere kati nalwawo okukitegeera kakati nga bw'agenda mu toilet oyo nga kyokka nno nga muvuka myaka 37 naye nga asobola okusituka n'atambula ne kawooka bwe kati n'agenda akole kiyeyambe naye nga bw'amala okweyamba tasobola kweyongoosa era bw'abeera mu toilet ng'akweta hey Kwez Robinson come I am done nojja kati awo mu kumulongoosa kwe nategeerera bulijjo ono mukazi naye nga yafuuka ki naye nga yalina obulwadde bwe yalwala abazungu balina ebirwadde zisibulabangako wano kubanga Parkinson disease yeneyo kankana bweti naye kati oyo ye tiyalinga yakankana bweti ye yalinga bweti ngeringa ya Moses Ali ng'agira bwati nga yeyo kaseera emikono giba giti era nga gifuna ebiwundu ng'erako kitanda kye ku rails ku kitanda ekyo musibako obufaliso kwakuba emikono gira alime kufuna ki ate sekyo kyokka ng'era bw'aba yeebase nga tatudde bwati n'amagulu gaba bwegata era nga yalwala style ombi bw'oba omuwa emmere ng'oyo olina mumulisa tasobola kukola ki kweriisa ng'era otegendereza kuweeramu oluyi owogira ng'olina kumubeera wala okitegedde olina kuba stede ng'empyazi akuyisaamu emigere kati oyo yali alwala obulwadde babuyita Huntington disease nabusomako nga bwebwo kuba omulwadde yenna osoma fayiro ye ebeerawo wali kuba singa aba n'obuzibu poliisi n'ekuyita n'oyita poliisi emutwale abajjirako abasawo kuba bajja n'abasawo basooka ne bakubuuza what is his problem bulwadde ki bw'alina kati ogambe nti simanyi olwo oba ojjanjaba biki olina okuba ng'okimanyi kati oyo ye yasalawo ye yakkiriza afe ng'awulira yeetamiddwa kuba maama we yafa obulwadde bwe bumu ne muganda we n'afa obulwadde bwe bumu naye bw'alina ate waliwo ne muto we naye abulina kati ye yawulira ng'akoze eki n'asaba bamutte era byasaba bamutte ne bagaana kati omusawo yali abakolako yali mu Tanzania ye n'agaana okutayako omukono ku mpapula n'agamba nga kijja agenda ku likodi ye nti yasayininga ezo empapula n'agaana ne babuulirira omuvubuka yali ategeera naye ye bulwadde obwo bwamuleetesa omwo ate yabufuna bwatabuka bukulu ku myaka nga 25 ngera n'ebifaananyi bye ebiri mu ruumi ye byonna nga muwala nga munene bwati naye kati mutono nnyo yakogga n'agamba yayagala kufa kati bakibeta death with dignity oba by dignity weekityo naye ofa bulungi ne bamunnyonnyola ne bamuleetera abasawo b'emitwe ne boogere naye n'akola ki n'agamba I want to be in heaven with my mom nze njagala genda mu ggulu kubeera ne maama wange era ekyaddirira bamubuuliridde buli kimu kati gaadiyani we najja ne taata we yajjaawo ne mmubuuzaako taata we nga teyabulwala taata w'omuwala nenjogerako naye kyali ku maama nengezaako okwogera naye nti omwana oyo akwagala nnyo mubuulirireko akyuse ekirowoozo ky'okukola ki ky'okufa taata we yaŋŋamba yasooka n'akaaba taata we bwe yakaaba n'amaani aŋŋamba nti you know what let her go
nga yagamba bamwavuwaziza n'omwavuwaza kubanga okuvira ddala ku maama we yagamba talina kaalina because of that kawummule because ya talina tajja kuwona kalwagira nga bamunona bulungi nnyo famire ng'emunona nga bamutwala era lwe bakkiriza abadokita n'ateekako omukono ku kiwandiiko atali oyo mu Tanzania akati bwe yakkiriza sebo ulagawa uli muyayi nnyo sooka okole ku nsonga zange kituufu akati sebo muzeeyi n'aŋŋamba mumuleke tajja kuwona ne bajja ne bamunona ne bamutwala Seattle mu kibuga ekyo kye bayita Seattle bamutuusaayo ne basooka bamuteeka we baali bagenda omuweereyo baleeta n'empapula nga ziriko n'eddagala olunali bagenda omuwa omutta bulungi nnyo ne tulisomako bulungi nnyo era bwe bamala tuteeka omukono nga bakkiriza nti dokita n'asayiningako bwe najjako olwokola najja musanyufu nnyo yali anywa n'enjaga era nga ku makya ssaawa 2 olumala okulya breakfast nga mutwala wabweru nga nzijayo n'enjaga ye wali emusokoto gwe nga mutwala nga muwa nga babakkiriza oginywa nga tugimuwa bulungi era nga bagimugulira kati amala oginywa nga anywedde bulungi yali yaŋŋambye dda namusanga musanyufu baade akenjaga n'asanyuka nnyo n'aŋŋamba hey John I am so happy I'm the happiest today I am going to die I'm going to meet my mother in heaven Katonda wange ngera ye musanyufu nnyo n'aŋŋamba John I'm so happy I'm telling you this because you're my friend kubanza bala baali bamurestrictinga ku njaga ye naye nga nze njaga ye njimuwa amugamba ye atenza atagenda ginywa lwaki njikodowalira kubanga famire yali egamba tugimuwe mpolampola kuba ya bbeeyi kati ng'oli ayagala omusokota agunywemu emirundi ebiri nze nga ngumuwa n'agukuba lumu n'atambulanga n'ebigere asobola biseetula n'akugamba I am baked I am so high kati yasanyukanga nnyo kubanga nze namuwanga byayagala anaŋŋamba I tell you I am so happy I am going to die next week I'm going to meet my mother in heaven I know she's waiting for me she's there very happy now she's waiting for me era olwagira ne bamumaliriza kati bamutuusaayo ne bamusooka bamustarvinga nga tebamuwa mmere okumala ennaku ezi balaba oba anaakyusa mu kirowoozo ekyokufa n'abagamba you're starving me thinking that I will change my mind I will not change my mind I want to die erowooza baakayana naye olwagira ne bamuwa eddagala ne bamuwa empekeze n'azimira mu ddakiika nga yawedde dda zimukutula mutima ne bamumaliriza era taata we yayita nawe tukolera n'ayitawo ng'ayina evvu mu kikebe agamba nti bamaze omwoki bamumaliriza dda so he's no more at least I'm relieved taata we ng'awulira kati nako ku mirembe njagala osiibule emboozi tebankadde ate awo tujja okutandikira olunaku olulala ebyo byo bingi nnyo kati ate olulala njagala tujje tunyumye ku nsonga z'amaka tunyumye ku nsonga z'amaka n'abaana owulira ssebo omwana mu Amerika takuunwako yadde oluyi era abazadde abamu abalina obusobozi obukomawo eno omwana akola ebisobyo nga bwawandiika n'amutereka amukonkona bakomyewo Uganda n'alyoka amukuba gy'akatale bwamuleetako tamukoonako amukuba bakomyewowa n'amukuba wiiki eno ng'amukuba za kino wiiki ejja n'amukuba za kiri wiiki eri n'amukuba za kiri lwakwonona kati n'ekirala lwojja okutegeera ensonga lwaki abantu abajja wano abakazi ne babatwala eri obufumbo tebuwangaala oba abajja wano abasajja ne babatwala eri obufumbo tebuwangaala bye tugenda okuddako mu episode olyoka otegeere nti eri abasajja batudde ku maggwa g'otalabanga